amanakade njagala melon ntanyuze apalabagona banyabaka woba olinayo akawunga ako mu kifo ky'okukakwata okukayuwa ng'omwana wa neighbor we ali awo yasuza enjala kakwata okamuwe handikira kwako so kubamu akafaananyi ng'essaati eyo gy'olabanga etakola makulu ogisakidde munno n'ogimuwa olaba bwemuwonyagge yeena waliwo abantu abafiira mu buwuulu waliwo abayingira ebisiyaga nga yandiyagadde okwana omukazi amuti afaanana bubi nakangezeeko omusajja tajja kumukaluubiriza olaba bw'omuwa ekikumba bwafuna confidence n'akomawo nate Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyanjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Weewaawo mukama mulungi ekiseera kyonna amanya bampita Rima Sam oba mitandikira Bongo nsinzira ku Bongo Charity Foundation nga bulijjo twesimye nnyo kubanga olwaleero tukyaliddwako ba student okuva amasomero ag'enjawulo mulimu abali mu VAC ye6 nga bagenda kuyingira campus nga Mwannyina Zooli waliwo abava ku Spear Motors Kyambogo n'amasomero amalala. Kitegeeza ki nti enjiri gye tujja nga tubuulira buli kadde ebaako n'engeri gye tulwa ku mitima gy'abannaffe obutavaako. Gwe mwana Katonda ali eyo, Katonda akubulesinze n'ebigambo ebiwooma obikozesa otya? Oyina engeri gy'obisuddeko ku mitima gy'abanno ng'esobola inspiring okukola obulungi. Jordan, jonkwatire ku baby ono oba ebigambo ebyo bikozesa kuzisa
banno nakubongera ttima. Nze nzikiriza nti Rabon Charity Foundation kye yajja okukola, twajja n'enjiri eggumiza bannayuganda bannaffe, twajja n'enjiri eggumiza emiti emito okugiraga nti nammwe musobola okuyamba. Tekibanko kya bbeeyi, tebabalya ssente nti okuyamba kwa bbeeyi, nedda wabula abantu aba misusinga resources ezijja mu kuyamba be bakufuula okw'ebbeeyi. Buli omu asobola okuyamba otandikira ku siringi 5 paka kwezo zootya, byonna bisobola okukola amakulu, naye waggulu wa byonna buli omu asobola okuweereza ng'ayita mu kuyamba. Love is the cheapest gift. Buli omu gy'asobola okwaffordinga. Bannensanyusa obbalaba. Eno y'ofiisi yaffe ya Rabon Charity Foundation. Neesimye nnyo okulaba nti this time saaniriza abantu bakulu myaka banene mu saizi nenanyiriza abaana fenno betusubiddeko olukoba nti generation egenda okuddawo olunaku lwaffe olw'enkye lufuli eddala olw'omuwendo. Neesimye nnyo okuba nti Mukama alutuwadde olunaku luno, era neesimye nnyo okulaba ng'emyaka gyammwe mugambye nti nedda katuddeyo kenjiri tugiwulire tukutteko, katuddeyoko naffe tukyaleko ku Rabon Charity Foundation. Muli bangi nnyo, ekyo nno kikola amakulu, naye ate muli batini nnyo mu buweereza buno kubanga obwetaavu bukyali bungi. Lwakuba nze ebikadde ngamba abaganda baffe abatugoberera nti mbuweereza buno gwe mutuufu wekka. Ekyo nakigamba ne muganda wange last time nga z'okutulambula nti mbuweereza buno gwe buli bw'otuma n'otatuukawo, ensigo eyo gy'owaddeyo olw'okwagala eyinza okugwa mu binyonyi ne bijibojja naye tatuuka weerina kuba. So buli w'ositula n'owa ate n'ogirako okulaba ensigo eyo weeraze oba okoledde ddala obwo obulungi obutenkanika. Mu buweereza buno nga tuva mu lutalo olubaddemu abantu, tuva mu mbirigo y'abantu okwekkusa, oli n'aliira ddala eddwaliro ly'abanaku, oli n'aliira ddala emmere yandigenze mu banaku, oli n'aliira ddala engatto z'abanaku, nga tukyawaguza okugoba abantu awo mu buweereza buno. Njagala tukitwale ku mitima gyaffe nti buli ali wano yekka ye mutuufu. Wadde mwerinaanye naye tomanyi ono kyalowooza ku mutima, tomanyi kyendowooza. So kati ekyo ky'owulira eri omunaku, obulumi bw'owulira ng'olyabye essaati y'omunaku, niigina y'omunaku, school fees w'abaana bamulekwa ng'amulya, gwe kitwale nti ye takiwulira. Gwalina okyenyigiramu okikyuse era omufulire eddala omuwendo. Tetukoowa kubyogerako. Nze nzikiriza nti Katonda yategese olunaku luno era nkiddamu, naye waggulu wa byonna nzikiriza nti buli ava wano agenda kuddayo n'enjiri etenkanika. Waliwo bwe tubadde munda awo nga twogera ebigambo bye mbakuutidde ne bagamba nti bannaaye muzze ku Rabon Charity Foundation, tulina abaana buno busammambiro ku baana be tulina, naye kakati mu abaana bano mubalowoozaako ki? Mututeredde kasukaali, Mukama mulungi, kasukaali mmere ya mwoyo, bwe tudda ku sayidi mmere ya mubiri, bwe tudda ku sayidi y'omwoyo mubalowoozaako ki? Sukaali tosobola munywa n'ogaana genda mu geyeena, sukaali tosobola munywa n'ogaana kulwala, sukaali tosobola munywa n'ofuna kwagala, naye ate waliwo emmere etakoma, emmere y'omwoyo gye tuwa bannaffe ne bawona ogenda mu geyeena, ne bawona okulwala ebirwadde by'omwoyo n'ebyomubiri, ne bawona n'ettemu. So baganda bange abaana bano mwe mugamba nti tugenze wa Uncle Rabongo, tugenze ku Rabon Charity Foundation, tumusanze alina obwana bungi ne mukireka awo, mba munsaddaase, sibasobola nzekka, nange nina ensobi nze nkola ng'omuntu. Naye bwe muva wano n'ekyokulabirako ekigamba nti tuzze wano tubeeko ne bye tuyiga, naffe tuve wano nga tupremierinze ekibiina kyaffe. Eno bagira Rabon Charity Foundation muli abantu musukka mu 10, musobola okuva wano nga mupremierinze foundation eyammwe ne mutadda ku Rabon Charity Foundation kulaba baana baawo, wabula ate Rabon Charity Foundation nebeegattako nga nammwe mutu invite nga tugende tukyalireko ku bakadde oba ku balwadde somewhere. Singa avudde ekyambogo, avudde ku Spear Motors, avudde ku ssomero ly'Egindi n'ery'Egindi, singa aba representative waffe kuba mwaka faananyi mu mwezi gumu tuba tukavalinze distance ki, sigayako ku Spear Motors ntya nayo, oluzungu olwogererwayo olungi nnyo, abakugu baliyo bakanika emmotoka bazipangulula ne ntya nayo ngamba n'abajyamu, naye ate bwe mba nekyaliwa nga avaayo bwansambya akagina ennyingirayo nyinza obutasigala kyekimu, naye kuba mwaka faananyi nga lwennyingiddeyo nange entutteyo njiri yakwagala, bameka bensobola okukyusa. So nze nzikiriza nti muli baana bato, buli kimu kiri ku saidi yammwe, emyaka giri ku saidi yammwe, mummwe sirabamu muntu mugefugefu,
Katonda ajjuze ekifaananyi kye ku mmwe. Kiki ekibagaana okukozesa bye muyina ate ffe okutusingako. Bwe kuba kwogera Luzungu mbakomako bukomi mu lufuwa mbanga abayimba. Nze olwange bwe ndugwako ndubaatisa paka bwe nziguza ensonga. Buli kimu kiri kusaidia mmwe. Kiki ekibagaana okuddira omukwano ogubaleese wano ogukolamu ekibiina mu ngeri eddala okukyalira abanaku. Labongo Charity Foundation tesobola yokka sigenda kukisobola. Tulina abakulembeze baffe abatudde eri emabega tebatusobola bokka. Naye singa twegatta nga bwe muvudde wano ne mugamba okuva n'olwaleero tuguddewo ekibiina bakiyita Turi Foundation. Turi Charity Foundation for instance ngeza bugeza. Ekibiina kino kakinywezebwe buli mwezi katukola activation. Nze nina microphone yena abantu batugoberera. Nsobola okubakavalinga buli we mulaga. Watali sente nemu. Enjiri eno tusobola gikavalinga. Labongo oli tugenda bwayise kugaba sapatu. Labongo oli tulina wana amasuuka. Temwetaaga sente wala mwetaaga eddoboozi ery'omwanguka. Okuŋŋaanyaamu abo abalina endowooza nga ffe gye tulina. Ako ke balina ke bali willing okuwa olwo ne mukatwala bwe kalina okugenda. Tetwetaaga sente, tetwetaaga capital. Capital waffe already gwe mutima. Tugwina. Tulina obugagga obutenkanika gwe mutima. Era kitufuula ab'enjawulo kakati omutima ogwo tuguwagale. Guleme kukona guzaale ebibala. Waliwo campaign gye tukola eya Charity Basket, Village Basket. Tukubira abantu abalina essaati enkadde zaatakozesa amasuuka omufaliso ne babikuŋŋaanya. Ffe tugenda ne tubijjawo ne tubyongerayo mu bantu abanaku ababyetaaga. Katonda batannajjukira ku mwaka akafaananyi nga wano buli kyalo gwe ali wano nga buli kyalo kyovaako otandika Village Basket. Abantu abookya sapatu abookya engoye abakozesa engoye ennungi ng'ebisiimula n'obaga nti nedda nze lumpe wiiki bw'okuŋŋaanyaayo engoye 10 oba otaasiza abantu bameka okuyita obwerere si 10. Ngamba abantu baffe wana batugoberera nti waliwo abantu abatasaba. Lwaki? Bwagenda mu kyaki bagenda mujerega ayambala bubi. Naye bw'ofuna essaati eyo muno gy'alabanga enkadde oba gy'atakozesa n'ogimutwalira osobola okuwonya muno geyeena n'atandika okusaba. Nze nga nkyali ku street gye nasulanga nafatanga ne nfunamu essatu zange nengula gu t-shirt. Naye we nayambalanga t-shirt kyange ekye13 ne kintuulako. Kwolwo natambulanga ekibuga buli wamu nga nina okugendawo balage nti nafunye. Oshegeera ndi gumite. Tamwera mbayitamu bwe neetunulako bwe nti bwembobinga. Kwolwo lwe nagendanga gye twalyanga emmere ne ntuula ku mwanjo ne njogera lwaki bakirabe ki-t-shirt. Ndi smart. So kuba makafaananyi ng'essaati eyo gy'olabanga etakola makulu ogisakidde munno n'ogimuwa. Olaba bwe muwonya geyeena. Waliwo abantu abafiira mu buwuulu. Waliwo abayingira ebisiyaga nga yandyagadde okwana omukazi amuti afaanana bubi. Naga akangezeeko omusajja tajja kunkaluubiriza. Olaba bw'omuwa ekikumba bw'afuna confidence n'akomawo nate n'afuuka wa muwendo nate. So bannange mikwano gyange bano abaana bano bali stubborn nnyo. Bwe balekera omuntu omu oba babiri oba bataano oba bawaddeyo buwi. Naye singa twegatta kye mukoze wano ne tukigatta ne kye musanze wano ne tukola obuweereza ne twekubiranga amasimu okwewabula n'okwegumya tujja kavalinga era tujja kukomyawo obuvumu bw'ensi yaffe nate. Kubanga nze nsuubira kitandikira ku ffe era kikoma ku ffe. Bw'otayimirira kwaŋŋaama ebyo byetayagala kulaba n'obyeŋŋanga n'obisuula bigenda kubeerawo ebbanga lyonna. Ffe abamu tulina tandika ndyo za nsi zaffe. Tulina tandika mirembe gya nsi zaffe. Olina emyaka 20, olina emyaka 19, olina emyaka 18 okooye okulaba enguzi. Okooye okulaba abaluvu abeerowoozaako bokka abawemuzi. Tandikawo campaign ng'ovumirira okuwemula era ng'oyagaza abantu okwogera obulungi. Tandikawo campaign ey'obutalya nguzi ng'oyinkareginga abantu okusuula enguzi okuyinvitinga obulungi mu bo. Tokirinda nti ate Labongo engeri gye yabadde akyogerako ajja kiggusa. Sigenda kukiggusa nange ndi mulema. Naye bwe neegatta bwe mba nina okugulu kumu osobola okumpa okwokubiri. Ffenna ne tukongoja ne tutuuka. Nsitula ntambule nange nsitule tutambule. Tugenda tuuka wala. Nze nzikiriza nti olwaliro Katonda ampadde blessing etabangawo. So bwe twekwata ne twekolamu akaganda tusobola okutuuka ewala. Mbaagala nnyo kaza akazindalo gye muli mbeko ne bye mutugamba olwo ndo tusembulire ddala
paka ku nkomerero y'olunaku luno. Kitandikire wano ewa Mukama yeebazibwe. Mpereddwa nnyo omukisa okubeera ku Labong Charity Foundation. It's my first time to be here naye bulidde nnyo essanyu okubeera wano olw'abaana bano abato baffe be tusanze wano ng'era tukkiriza nti they're going somewhere. Kyenyiza okugamba omuntu yenna ali eyo nga brother waffe bw'ayogedde ebisinga abyogeddeko sijja kwogera bingi. Omuntu ayogedde n'agamba nti okuyamba tekyetaagisa gwe kusooka kufuna binene olyoka oyambe, naye kyonna ky'olinawo kisobola okuyamba omuntu oyo. Sobola okuba oli eyo ofumba mmere n'oyiwa naye nga waliwo omwana wa neighbour nga bo n'emmere akakawunga k'oyiwa nga bo tebaakafunye. Kati gwe wenna ali eyo kino kituyigiriza nnyo okubanga nti tuba n'omutima ogulumirirwa abalala. Woba olinayo akawunga ako mu kifo ky'okukakwata okukayiwa ng'omwana wa neighbour ali awo yasuze enjala, kakwata okamuwe. Tandikira kwako. Essaati ayogedde n'agamba banne engoye zo gweze wafuna n'ofuula n'ebisiimuula naye ng'omwana wa neighbour ayambala essaati mwattu n'omuddako n'ogeya n'ogeya naye ng'olina olugoye lwasiimula ekisiimuula omwana lwasobola okwambala n'atambula. Kati nyongerezaako ku kyayogedde nti katubeere n'emitima egirumirirwa abalala, katulumirirwa abantu abalala, tubeere n'omutima ogwagala, tolinda kuba na kinene kuyamba. Nze ntuuse wano abaana abali wano mpulidde nnyo essanyu kuba bato bange abasinga bali mu sayizi zino era nsanyuse nnyo. Mukama abawo omukisa kyonna kye mukola ne ttiimu ezze wano efunye omutima ogwagala okujja okulaba ku baana bano. Mukama abaddizeewo era nange kyenyiza okwongerako eyo gye tugenda bannaye kino tetukireka wano nga brother waffe lwayogedde nti tekiri ku nti we naddayo era ngende nnoonyezi gye nnyamba era abaana ab'e Makindye naye nti ne wenva wano nsobola ogenda nze nva Nakawa nti nsobola okudda e Nakawa ne ntandikawo ekintu kye kimu ekiri wano e Makindye Nakawa. Kyenyiza obbagamba, kyenyiza okwongerezaako nga mmaliriza ku baana baffe abali wano nti tulina enkomerero ennungi. Kyenyiza obbagamba Bayibuli erina weeyogera negamba mu Jeremiah nti oyo Katonda yekka yalina pulaani ennungi gye tuli era kyenyiza obbagamba tubeere bagumu, enkomerero yaffe ennungi era nawe omwana ali wano bw'okula n'otuuka mu maaso n'obanga olina w'otuuse teweerabiranga gye wava era ofangayo nnyo ku baana abalala n'ojjukira gye wava nawe n'oyambako ku balala. Sirina bingi byebyo, Mukama abawe nnyo omukisa. Mukama mulungi obudde bwonna. Amana nze Olugemba Andrew Ben okuva mu gurupu yaffe eno genzi nayo era mbeebaza olw'omulimu guno ogw'ettendo gwe tukoze. Mwebakufaniriza bulungi, mwewale buli kimu. Amiina. Bakuligizi bange mbeebaza kwa sapooti eno gye mumpadde nammwe nga mmwe mwebakutuukiriza buvunaanyizibwa bwammwe. Akati nze ebyange si bingi, njagala kwogerako ku bintu bibiri biri mu Bayibuli mu mateeka 10 Omukama Katonda ge yaba Moses awa abantu be. Ekyokera ddala yagala Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'omwoyo gwo ne mayindi yo. Ekirala weyagala neighbour nga weyagala. Kati awo kino ekituleese wano kubanga tubaagadde ate namwe mutwaniriza kubanga mutwagadde. Era bannaye nsaba emwe spirit eno tujongeremu amaanyi ffe nga abalabongo naffe nga bwe tuzze wano. Era tusaba Mukama Katonda ayongere obbagabirira era nkuba omulanga era abantu bonna abali eyo. Waliwo omusajja omu bamuyita Haji Bakaluba Yasiini
musajja wa maanyi ali prominent mu bintu bya real estate yagamba nti what you give to the world comes back to you. Bw'ojja ne energy eri positive Mukama Katonda naawe ajja kuyambako okufuna ekintu ekirungi. Okitegeera kakati naffe tukubira omulanga abantu bonna abali eyo kyongo kitukoze naawe okisobola n'okusingawo. Mukama yeebazibwe. Tubagala nnyo. Amanya nze Junior nga nange mperedda nnyo omukisa guno okwogerako nammwe nga ntamuddeko bamemba bange abalala. Nze neebaza Mukama, kyensooka okwebaza Mukama nti eno foundation at least eri ku Mukama. Mukama yeebazibwe kuba tekisanga kusanga abantu nga bano nga obahandinga ng'ogw'omuntu nga tolina Katonda. Mukama yeebazibwe obanga tolina Katonda mugwe tolina engeri gy'osobola okuhandulingamu omwana kubanga oba tolina mbali eya Katonda nawe oba ohandulinga bw'otyo nsanyuse nnyo kubanga olinamu eyo embala ya Mukama nti byonna ky'osooka yosooka Katonda kusosowaza Katonda yaba asooka mu byonna kubanga obanga tolina Katonda mu byonna biba bya bwereere naye obanga olina Mukama nga yasooka mu byonna at least ebirala binajja oluvannyuma. Ayogera mu Matayo 3:3 n'agamba sooka onoonya obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe then ebirala binaakongerezebwako nti obanga olina obwakabaka bwa Katonda ne Katonda ng'omulina muggwe then ebirala bigenda kwongezako ssente biki by'oyagala byonna biba bigenda kwongeza naye olina okusooka n'onoonya obwakabaka bwe n'obutuukirivu. Kikyo kikonyeeko ng'ogamba nti obanga olina abaana bano naye nga tolina Katonda oba tolina engeri gy'osi baba bakaluba kitegeeza Katonda yaba asooka. Era lyetoka ekkulu lyatugamba tusooke tubulire enjiri mu bitonde byonna kitegeeza bano abaana obanga tebamanyi Mukama omusanga ku street wali n'omugamba naye nga by'omugamba atabiwe naye obanga omulina wano n'omugamba mwana gwe yagala Katonda nga we yatwagala awo omwana aba agenda agamba nasooka naye kubiza mu mutima kubanga babigwe tugamba mu Yokaana 12 gamba bonna abamusembeza yaba obuyinza okufuka abaana ba Katonda. Kitegeeza nti oyo omwana asembedde Katonda n'amusembeza n'amuteeka mu ye aba agenda Katonda bagenda mugabirira naye amuwe byonna byayagala kubanga tosobola kungamba nti Yesu asobola okumusaba ekyennyanja ate yena akuwamu ejjinja tekisoboka. Naye obanga omulina ng'omulina mu mutima gwe ky'omusaba kyakuwa ye Katonda agabirira ye Katonda awa. Atumanyi ffenna babi nga we tugamba mu Yeremiya 29 agamba nyamanyi pulani zaffe ennungi alina pulani zaffe ennungi enkomeyo yaffe ennungi si yakutuzikiriza naye enkomeyo gy'alina yakutuwanguza kutuwa buwanguzi byonna bye tukola tuba tulaba buwanguzi. Mukama yeebazibwe. Era tweyongerenga okuyigiriza abaana engeri tugamba tuyigirize abaana ekkubo lya Katonda tubayigirize nga bakyali bato bwe bati kubanga omwana bw'omuyigiriza amakubo ga Katonda ng'akyali bwati bw'abanga akuze batagenda kusumbuwa aba agenda kukola kye wamugamba ng'akyali mu buto. Naye kati wolaba omwana ng'ono n'omuleka tulaba Dawudi singa tawo yamuyigiriza ng'akyali muto nga kati mu kifo ky'okumuyigiriza ate omwana yali eri mu buliga naye singa yamuyigiriza ng'akyali muto ne Katonda yagenda mulaba nga yagenda mulaba nga bukyali naye kubanga yasooka n'agenda okuyigiriza Dawudi n'abeera eri mu buliga naye ne bagenda ne kasaya k'okulutalo ne katuuka naye ne bagenda okumukkiriza abeere ku lutalo naye kubanga Katonda yali ne Dawudi teyamulekerera. So nange kugamba mwana gwe ali wano yagala Katonda ng'okyali muto kubanga walimu abasajja abali eyo abakaddiye bagamba kale nange singa nsobola okudda mu buvubuka osanga omuzeeyi ng'ali agamba kale nange singa nyina amaanyi nga g'oli omwana natisi nange nandizanyidde Katonda naye aba talina obusobozi obwo. So obanga okyali mwana muto olina okufaayo yagale Katonda musembeza abeere mwana we ate nawe n'obeera nga oli musajja mukulu Bayibuli gamba ayagala abaana bato bano abeetowazza mu maaso ga Katonda be baana. Waliwo Yesu waye nga ali mu kuyigiriza abayigirizwa bano n'abagamba nedda tusanze abaana bano nga bakaaba n'abagamba nedda awo benjagala kubanga omwana omuto talina kyamanyi ky'omugamba kyakola bw'omugamba agenda naye omusajja omukulu bw'omugamba agenda ate yasooka naye nasooka nakolamu kano naye omwana omuto omugamba agenda kola kino akikolerawo. Kitegeeza Yesu kye yabagamba nti kiriba kirungi omwana omuto
kuyingira mwaka wa Katonda kubanga ye kyomugamba kyakola sa tugamba fena tuweombeke tuberenga abaana abato so no mwana omuto omubulira nga akyali muto enkomerebe ebegenda kubeera nnungi so toyengerenga nga tulaba n'abaana guno omulembe omuto gwe gugenda okubanga gunyeenya ensi mukama yebazibwe tubayimuse basituke wena aliyeyo ng'osooku okuwulira nje nawo abaana bato osooka okufunako ebigambo byowagambako n'ogamba omwana abeereeyo ng'ensi yamutama actually yeka yange yakyawa ensi nga ye nebyensi tebimukwatako kyagala kyakola naye ojja n'omugamba nange ndi bwe nti abaana babazaala nga tebalina batata baabwe naye kati nawe obanga obujulizi bw'omuwa bulinga embeera yennyini gy'alimu aba agenda kufuna amaanyi afiire awulire nga kituufu ali encouraged so leka tuyimuse bano abaana tubayambe basobola okubeera ab'omugaso mu budde bw'omu maaso mukama yebazibwe nsembayo nga mbagamba leka twagale mukama nga bwatugamba mu Yokaana 3:16 nti bw'atyo yayagala ensi ye tulina okuwaayo n'awaayo omwana we mu Yesu Kristo buli omu alimukkiriza abeera n'obulamu obutaggwaawo so bw'okkiriza mu Yesu n'obeera mulokozi w'obulamu bwe leka tufena tukkirize Yesu tumwagale tukkirize mu ye abeere mulokozi w'obulamu waffe kubanga egamba nti yasindika omwana we mu nsi si kugisayira musango naye yasindika omwana we ku nsi nti buli omu asobola okubeera n'obulamu obutaggwaawo leka fena tuweeyo emitima gyaffe gy'ayagala ayagala mitima gyaffe leka tujumuwe tusobola n'okubeera n'obulamu obutaggwaawo mukama abampeera omukisa mukama yeebazibwe amanya n'eddoboozi nze bali ku ddembe Joshua nga mukama mwebaza yampa abakoligzi bannange bano bemundako olwaleero n'atusobozesa okujja wano ku Labongo Charity Foundation mukama mwebaza olw'ekisa kyatuwadde omuntu alumirirwa nti munayo omwana ono lwaki ayisibwa bw'ati omwana ono lwaki ali mu mbeera bw'iti batugamba mu Bayibuli mwennyini nti ekisa kiva eri Katonda nti Katonda bangi bawadde abaana bangi babonereza n'atawa baana bannange bazadde bannange oba baana bannange yonna gye muli ffe okuzaalibwa okujja ku nsi si ffe tulonda abazadde ki be tulina okukola ki okuzaalibwamu eyo nsonga nkulu mukama aba n'ensonga lwaki akuwadde muzadde oyo ate n'omuzadde tomanya lwaki omukama akusobozesezza ozaala omwana oyo bangi bavaamu nga tazaalibwa bangi mukama aba baaninga muna ne batasobola kukola ki kuzaala naye gwakuwadde ekisa oleeta obulamu ku nsi oyongere generation ku generation naye ddala omwana omuto last week kyantuukako nendabira ddala nali mu ofiisi ya Father Raymond ne bamuleetera omwana wa wiiki emu ng'omuzadde ddala yaddidde omwana mukama akuwadde ekisa ozadde omwana n'omuzingazinga n'omusuula kasasiro for heaven's sake nawulira nga amaziga gampitamu nti gwe omuzadde omwana tamanyina kumanya nti agenda kulya ki ku nsi teyakkirizaako yazaalibwe kuva gy'oli gwe lwaki obonereza ddala malayika eno ento togiwadde na chance kubaako weetuuka mu bulamu mazima kyankuba wala ddala nnyo kati mukama abaana bano bensanze wano ku Labongo Charity Foundation ndabira ddala nga mukama abawadde ekisa kinene bangi bagenda funa chance bagendeko ku ssomero baganda baabwe bangi tebafunye mukisa ogwo kubanga omwana w'e Makindi Labongo ayinza obutasobola kutuuka mwana waawa Walira ayinza obutasobola kukeera ku makya tuuka Arua oba ne Kampala okimanyi nti nyinza okubanga nfuluma wano gwe ne sitakulaba waneenu ng'ate mu butuufu gwate gw'obadde osinga okwetaaga my support mu buufu obwo mbadde mbasaba yenna alina kyasobola nti foundation eno ebintu ebisinga oginyiga era challenges ze basinga okusanga abaana abo ebibagoba ewaka kuyisibwa bubi bw'okubeera mu mbeera mbi ng'ewaka tebalina na kyakulya gwe wabula gwe olina ebyokulya bingi n'otandika olabirira embwa olabirira eki wabula nga waliyo oli asaba busabi nti ne waba afunyeyo mazzi ga nusu 10 bwe kiti asobola okwebaka nti gwe n'odira bulangiti ddala n'ozikumako omuliro nga waliwo abasula wansi abasula ku street abasula mu bibokisi
n'otandika obagoba nti mukama mbonereza bibi. Mukama mbonereza gwose omusalira oti omusango, nga ne mu Bayibuli batugamba tosaliranga muntu musango. Nsaba leka ndeme kwogera bingi. Mukama mwebaza tusobozeseza okujja wano, naye temwerabira nti mu nsi Mukama agabirira nnyo omukono omugabi ddaano oguweebwa. Sara, tweyanziza nnyo. Ndowooza omuntu yenna abadde atugoberera bw'aba alina amatu awulidde. Sara kababuuzeeko. Sara abuuza ku bantu baffe, abagenyi baffe beebaze okutukyalira, kuba gwe muwala asinga obukulu ku foundation wano. Owezezza emyaka 11. Weebaza abantu, abagenyi baffe. Amana kanje njagala million ntanyuze apalapa kona bana waka. Ajilala Jana Limutane. Tayogedde Luswayiri, amanyi nnyo Luswayiri. Weewaawo ono Saara oyo bwe bamu ku bwana bwe natandika nabo obuweereza buno basina experience nga kato bwe kati naye nebaza Mukama nsobodde okubaawo nenkalaba nkakula. Tekeraawo nzija kwogera byama bya Saara. So baganda bange bali eyo abatugoberera, abakulu bano beboogedde bingi, naye nze nzikiriza nti ebadde emmere ya mwoyo. Katonda yamanyi lwaki abayisiza ebigambo byabayisiza ku nnimi zaabwe. Ebigambo bingi nnyo Katonda waffe mugagga, Mungu waffe mugagga bye yandibawadde, naye olwaliro tukkirize nti bino byabawadde biwadde weetaaga okuwulira. Beera Rabongo ku kyalo kyo, beera omu ku nkyukakyuka, oba beera entandikwa y'enkyukakyuka gyoyagala okulaba ku kyalo kyo. Genda ogabula abanaku, genda oyambaze abayita obwereere, genda obulire abantu Kristo Katonda oba Allaho ne waggulu wa byonna. Genda olipresentinga ekifaananyi kya Katonda wo mu ngeri emuweesa ekitiibwa, kubanga ffe atugamba yatutonda mu kifaananyi kye. Nze nzikiriza nti singa twekwata kiganda nga bwe tuli wano tugenda kuwangula, era nzikiriza nti singa oyongera n'otukkiririzaamu ewatali jajinga butini bwaffe, bumpi bwaffe, buwanvu bwaffe, tulituuka wala. Tewali malayika mu buweereza buno, tugwa ne tusituka. Naye nze nzikiriza nti munnaagudde bw'otamusalira musango wabula n'omugumya amagumba okwongera okuyimuka nate, tulituuka wala. Nze bwe mukitambula nzekka nja kutuuka, naye kijja kuntwalira ebbanga ddene okutuuka. Wabula bwe twegatta tulituuka wala, tulituuka mangu. Kristo ayagala ennyumba ye ng'eggumidde ate eggumira baana be. So nze nzikiriza nti kye tulina omuddiza kyokka kya kumwagala na kwagala bannaffe. That is John 15:12. Neewunyiza nnyo kubanga President bw'abadde asome Matthew 5:16. Genda ofuuke ettaala, omulisiza abalala, leka ebikolwa bye ebirungi bibe enkyukakyuka mu balala, leka binspiringa abalala okukyuka n'okukola obulungi. Ate nno asomye awo ate nga lyerinnya ly'essomero lyaffe. Essomero lyaffe tuli mu kuzimba e Kamengo baliyita Matthew 5:16 Primary and Vocational School. Kakati ate nammwe muzze kye musomye ekitegeeza tetwasalawo bubi. Twebaza mwenna abatugoberera abatatujajinga, era twebaza mwenna abadde naffe from the word go. Mbadde mbasaba ekisa kye mumpadde mukiwe n'abantu bano. Buli gwe mulaba ajja ng'alina kye tukkiririzaamu era ng'akikola, tumuwagire watali bugayaavu na kkomo. Nze nzikiriza nti tugenda tutuuka wala, Uganda egenda kuddamu efuuke Pearl of Africa, Katonda gye yasinziira mu kutonda ensi zonna ewatali
zambi nalimu ligenda kwesittasa baana baffe nabagenyi baligikyalamu na generation eriddako kulwa tuna n'ensi yange mweraba